الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waliwo ekibuuzo baganda baffe kyebabuuzizza ennyo ekigambo ky'okuba nti quarantine eno yasiŋŋaanye abafumbo abasajja bahaji abalina abakyala babiri basatu mu bifo ebimu naye ng'ate buvunaanyizibwa bwabwe okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa obw'ebitundu ebirala oba amaka gaabwe amalala kubanga omubaka sallallahu alaihi wasallam yaga nti man kana lahu zawjataani omuntu bw'abeera ng'alina abakyala babiri famala ila ahadihima nabeera nga yeekubidde sayidi ey'omu ku bakyala abo yaati yauma alqiyama wa shiqquhu maila agenda kujja ku nnaku lw'enkomerero nga olusayidi yeemu yeewunzisa amakulu ng'atambula yeekubidde nga kitegeereka nti yali azaamanya essayidi endala n'obujulizi obulala bungi nnyo obutulagira okubeera nga twenkanyankanya wakati w'abakyala baffe kati baganda baffe abasiraamu abamu bahaji ekintu ekyo bakibuuzizza nnyo nga baga tukoze tutya quarantine yansiŋŋanya sayidi eno ate tusobola kuvaayo kubeera nga ŋŋenda ew'omukyalo omulala nkoze ntya amagezi ge tubawa agali mu njigiriza y'obusiraamu geegano wammanga ogenda kukola kino ekimu ku bino ekisooka kwe kubeera nti osobola okubeera mu kifo ng'osobola okuvaayo n'otambula oba n'ovuga akagaali n'otuuka eri omukyala ow'essayidi endala mathala nga muli kumpi na kumpi oli ali Busega ono ali Kireka osobola okutambula oba osobola okuvuga akagaali n'ogenda eri omukyala ow'essayidi endala bw'obeera ng'oli mu bifo ebisobola okutambulwamu oba okubeera nga ovuga akagaali ekyo bwe kiba tekisobose ekyokubiri antasta'adhina laha okubeera ng'omusaba olukusa osobola okumusaba olukusa n'omugamba maama Sulaiman nkusaba onzikiriza embeera eno naye embeera eriwo tensobozesa kubeera nga nzijeewo kubanga omuntu gwowangadde naye mukyala gwo wasateekwa kuba mukwano gwo nga mukkaanya nga by'omugamba asobola okubiwuliza embeera ey'obuzima naye asobola okugiraba bw'abeera ng'ekyo kimusabye n'akikkiriza ate olwo tekikkakatako kuliwa nnaku ezo z'omaze eri era Aisha radiyallahu anha kyova olaba nga mukyala we mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wa Aisha radiyallahu anha yalina ennaku bbiri kubanga mukyala Sauda omu ku bakyala ba nabbi yaddira olunaku lwe olwokubiri yaddira olunaku lwe n'aluwa ati Aisha radiyallahu anha Aisha yalina ennaku bbiri n'olwekyo kitegeeza mukyala omu bw'asimba obeera eri fala kharaja fi dhalika oba tobangibwa nga Sauda bwe yawa Aisha radiyallahu anha olunaku lwe era nabbi sallallahu alaihi wa Aisha yabeerangayo ennaku bbiri era ekyo kyennyini obujulizi bwakyo nabbi sallallahu alaihi wa bwe yalwala yasaba abakyala baaba nabaga nti munzikirize ndwalire wane wa Aisha ne bamukkiriza ennaku zonna ze yamala mu bulwadde yazibeera wa Aisha radiyallahu anha ensonga lwaki nga ekyo tekibaako kuliwa omukyala osobola okumusaba bwakkiriza beera nga obeera eyo ennaku ezo paka lwe ziriggwako ekyokusatu ekyo bwe kiba kiganye okubeera nti obeera eyo ennaku ezo z'olina okubeerayo naye nga embeera weeritererera ennaku ezo zennyini z'obadde eri naye n'ogenda zibeerayo era ekyo nakyo kiriko obujulizi nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yawasa Ummu Salama omukyala bw'abeera nga owasizza muto obeera ewuwe ennaku 7 bw'obeera owasizza mukyala yafumbako oba mukulu obeera ewuwe ennaku 3 kati ennaku 3 bwe zaggwako eza Ummu Salama kubanga nabbi yamuwasa mukyala afumbyeko nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ayagala agende ew'abakyala abalala ndowooza Ummu Salama yayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam asigale ewuwe nabbi n'amugamba nti inshi'it bw'oba oyagadde sabba'tu laki nja kubeerayo ennaku 7 wa sabba'tu ala sa'iri nisa'i ate n'abakyala bange aw li sa'iri nisa'i n'abakyala bange abalala basigale nabo njabbawa 7 kitegeeza kiriko obujulizi osobola okubeera ewo ennaku ezo naye bwe ziriggwako era zennyini z'olina okubeera n'eri mu maka amalala ekyo nakyo njigiriza ya Busiraamu ebyo byonna bisobola okuba nga biganyi temusobola kukkaanya Allah atugamba nti fattakullaha mastata'tum mutya Allah okusinziira ku busobozi bwammwe baaliwo gwosobola okugamba ebyo naye n'agaana obikkiriza n'agaana n'obittega nga tokyalina ky'oyinza kukola tumugamba abeere mu kifaananyi nga waliwo n'olwalira abakyala nga mukyala ali omu omusajja talina mukyala wakubi naye ng'ebintu byamukwatidde walala nga tasobola kujja n'olwekyo okutya Allah tabaraka wa taala nako kwetaagisa n'obuntu bulamu mu mbeera efaananako bwetyo n'olwekyo kwe kutaggulula okw'abaganda baffe abadde basobeddwa ensonga efaananako bwetyo wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira wassalamu alaikum wa rahmatullahi